Kiki Abaganda kye tuyita okufumbirira omugole mu buwangwa bwa Buganda? Kiki ekiyitibwa okufumbirira omugole? Okufumbirira omugole guno nno nagwo mukulu gwa nkizo gwakolebwanga era nga teguyitwako n'obwegendereza obw'ekika ekya waggulu. Mukolo mulungi nnyo era gulina ebigendererwa byagwo lwaki guba gukolebwa mu buwangwa okufumbirira. Kakati bageranga nga ebula ennaku 7 ku 10. 7 ku 10 ze ŋŋambye, ennaku ezo bazigeranga nga ze zibulayo okutuuka ku lunaku olw'embaga. Okutuuka ku lunaku olw'embaga oba ku lunaku lw'embaga omwana omuwala n'ayingira ekisenge okutandika okufumbirirwa. Ani yamufumbiriranga? Mukulu we. Mukulu we yamufumbiriranga oba mulamu we, mukyala wa mwannyina. Mukyala wa mwannyina ng'olwo abeera mu kisenge, mugole tafuluma, abeera omwo ennaku ezo ze mbagambye, buli kamu kamusanga omwo. Mulamu we nga n'amulabirira ng'alabirira omwana, n'atandika okumunaaza, n'amusiiga omuzigo. Ekyo kyonna kyonna lwaki kyakolebwanga? Addemu, bakuyita kuddamu, addeko akada, anyirire, si kunyirittuka wabula okunyirira, nga anyiririra embaga ye. Lwaki twagala anyirire? Anyiririre embaga ye gy'aba ayolekedde oba ebeesembedde. Otegedde? Kale nno ekiseera ekyo kye yamalanga mu kisenge yakimalanga mu kubuulirirwa nga bamuvuma. Tukiyita okuvuma omugole, kwe kubuulirirwa kwe nkugambyeko. Yabeeranga mu kubuulirirwa pozi n'okwongera okumulongoosa ebyabanga bikyetaagisa nga bwe beteekerateekera embaga ye oba omukolo gwe ogw'embaga. Kakati waliwo akalombolombo akakulu wakati mu mbeera eyo akeetobekawo ke kaliwa. Eggulo limu omugole yagendanga ne banne, bamuwerekerangako oba bamulinnyirangako mu musaayi, ne bagenda okusala essubi etteete ery'okusasira mu nju ey'abakadde be omulundi ogusembayo. Jjukira nti enju ez'edda baazisasirangamu essubi eryo etteete nga libeeramu. Kati omugole kyamukakatangako okugenda ku ttale ne banne agire essubi tebalisala balijgira, agire etteete ery'okusasira mu nju y'abakadde be omulundi ogusemberayo ddala. Pozi n'ekirala, oluvannyuma lw'ebyo yatwalibwanga okutyabira bakadde b'enku. Yabatyabiranga enku, n'aleeta olusekese n'alukubaawo. Okwo nno obulombolombo bwakolebwanga nga asemberedde, embaga nga esemberedde ddala. Ekiro yabeeranga ntujjo era eŋŋoma zaasulanga mu butuufu nga zisindogoma. Engoma zaasulanga zisindogoma kiro kyonna. Kale nno nga abantu babeera mu kubiibya, n'omugole yennyini ng'avaayo n'ajjakokko mu kidaala okulaba ku banne. Ate munnange abantu bajja bamubeererewo, najja n'abasanyukira n'abaziniramu n'okusiibula ku bantu b'oku kyalo. Entujja eyo gye njogerako ye yabangawo nga embaga esembedde. Otegedde? Onfuna bulungi? Ondaba? Kale embeera bwetyo mu Buganda bwe yabeeranga. Naye nga omugole yakolanga emirimu egy'enjawulo
nga bwe mbagambyeko okusenya enku oba okugenda n'atyabayo kunku n'aleeta olusekese n'alukubaawo, okusala enjole z'essubi omulundi ogusembayo nakyo kyakolebwanga. Aye n'ekirala yagendangako emugga n'aleeta amazzi. Yagendangako emugga n'aleeta amazzi ku makya ng'akeera n'agenda emugga n'aleeta amazzi n'agaleetera bakadde be. Era ebintu ebyo olwaggwanga nga bamunaaza ng'ate bamulongosa bulungi nga bamusiiga omuzigo, ng'ate aleeta emmere okuli n'obutiko. Obutiko nno bwe njogerako si butiko bulala wabula obutiko obubaala. Kati kakabaala ako tekaabulanga mu mikolo gy'Abaganda nga bwe mumanyi, tekaabulangamu. Naye obutiko bwe yaleeta nga temwabangamu munnyo. Emmere eyo ng'eriirwa mu ddiiro awo, taata ne maama nga bakolezako ku mwana waabwe tukiyita ekigaaga nga bamukoleza mu ngeri eyo nga buli omu amuwa, anti babeeranga basiibula omwana waabwe. Bamukoleza ne bamuwa kubanga babanga bamusiibula. Taata akoleza omwana n'amuwa, ne maama n'akoleza omwana we n'amuwa, anti kwabanga kumusiibula. Kale ebyo nno bwe byaggwanga ng'olwo abaddukidde omugole nabo baba batuuse dda n'omwenge. Omwenge ogwo gwe gwayitibwanga kaasuze katya kubanga kwajjirako n'ekibbo ky'ennyama. Oyo nno nga ye kaasuze katya. Ennaku zino baleeta mafuta ga ttaala, naye nga kaasuze katya kwabangako ekita ky'omwenge n'ennyama gye baleeteranga mu bibbo, ye yabanga kaasuze katya okusookera ddala. Naye bwe byavaawo ne balyoka badda ku mafuta n'ebbomba y'ebibiriiti ndowooza abamu. Kakati ekijjulo kiri kyenjogeddeko okulya nga kuwedde, omuwala yatuulangako ku mubiri gwa nnyina mu ddiiro awo omulundi ogusembayo olwo nnyina n'amuvuma omulundi omuvannyuma oba ogusembayo, ate bwe yavanga ku nnyina n'atuula ne ku gwa taata naye n'amuvumamuuko olusembayo. Okwo nno kuba kubuulirira, gw'owulira okuvuma oyinza okulowooza nti bamuvuma, kuba kubuulirira. Okubuulira omulundi ogusembayo, ate taata naye n'akola ogugwe omulundi ogusembayo, kubanga oluvannyuma lw'ekyo yabanga afuuse omuntu omukulu atakyamala galerwa. Okuleera okwo kwe kuuko abazadde kwe basembangayo okuleera ku mwana waabwe ng'agenda mu ddya oba ng'agenda mu bufumbo. Njogedde okufumbirira ne njogera n'embeera eddako awo nga embaga esembedde. Kakati bwe nafunawo nakadde nja kudda mbawe olugendo lw'embaga nga bwe lwabanga mu Buganda ey'edda. Okufumbirira ko okutegedde n'okuvuma omugole okutegedde, ate n'obulombolombo obwakolebwanga wamu n'emirimu gye yakolanga nga tanaba kugenda ng'asiibula bazadde be ogitegedde, n'abazadde bye bakolanga okumusiibula nabyo bitegedde, omuli okumulerako, omuli okumukolezaako ku kigaaga, ekitole ky'ettooke nga kikozeddwa kiyitibwa ekigaaga, nga bamusiibula. Emirimu gye yakola gy'ogirabye okugira enjole z'essubi, kusenya oba okutyabayo ku lusekese lw'enku, okukimira bakadde be amazzi, essubi era alireeta n'alisasira mu nju, byonna byonna mbikuyitiddemu. Ate ebyo byakolebwanga ng'ennaku ziri ze nkugambye ziweddeko ez'okumufumbirira mu kawoome. Kale bannange mbagala nnyo, mwebale kugoberera mu Nabusiro. Mbasaba musubscribing enno ku mukutu gwaffe nnyo. Mukutu mugusubscribingeko, muguzigire ne bannaffe abalala nabo bajje batwegatteko basobole okuyiga ate ebyensonga. Omukutu guno guyitibwa mu Nabusiro n'Olulasange. Bambi mwebale nnyo abasubscribinze, mwebale nnyo abataddeyo comment zammwe, abalayikinze, mwenna abasharinze, mwebale nnyo, mwebale ddala temujjango okwo mikwano gyange. Wabula kye mbasaba kimu, nsaba mugule ku bitabo bye nawandiika. Olulasange ekiba kya mitwalo 10, effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kya mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi Muwawa kya mitwalo 3, olulimi Oluganda n'ebigunjitwa ku mulembe Omutebi nakyo kya mitwalo Wajinda be 3. Mubiguleeko ensonga zitutambulira bulungi nnyo ddala. Okusubscribinga mugende mu maaso n'okusubscribinga bambi, okusharinga omukutu gwaffe, okugwagazisa abantu abalala, n'okulayikinga n'okukomentinga byonna mbasaba mugende mu maaso n'okubikola. Kale bannange, omugenyi atagenda azaala bigambo, ate omugenyi alwa akayuuka. Bagamba nti omugenyi awooma lwajja. Kale
nze kambateere wano omuti gutama koola bannange tunawuliziganya mubeere eyo mirembe bakulu mweraba.